ekitiibwa kya Buganda okubera eyo yonna ine bana Buganda tiyamanibwa nnyo ebbanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesibye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Zennalimba nkyale sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesibye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United free for liberty, together we always stand. Ebisayo ebitumaiti nno ddala etuuse eby'omufuzi waffe Kamala byonna wampasewo abaddu n'abazanira bali maaso wano abayimbi Karo Nantongo oyogera ku linnya lye abamu bayinza otamumanya naye kasooka nti aliwa kamusitambula enyiba ezizimugirayo ddala nibotabulai ate Karo Nantongo yani kamawalu kasiro bazoba mu maaso go okutuukiriza engoma egamba nti nno akiika embuga amanya ensonga, akiika embuga amanya ensonga. Bakulembeddwamu maneja wa Karo Nantongo Julius, njagala yimirire atubuulire ensonga lwaki bali wano era ayatona ekibiina kyazze nakyo. Balamusizaako banyina basebo bonna bali wano olunaku luno. Amaanyi n'eddoboozi batuta Sentaroida bamanyikiddwa nga Judas oba Manager Judas. Mukama wange Katikkiro wa Buganda Omwami Charles Peter Mayiga, nsanyuse nnyo okusisinkanako omulundi gwange ndowooza ogwokuna, era mpuliriza birungi nnyo okubeera mu maaso go n'omuyimbi wange Karo Nantongo. Twagala nnyo okuweereza obwakabaka bwa Buganda, twagala nnyo kabaka wa Buganda, era ensonga lwaki tuli wano olunaku lwaleero. Nzize ne management yange nga ekulembeddwa nze Julius, nina manager munnange omukyalo oyo atudde awo omuyita Sarah Asuna tukola naye n'abalala abatasobodde kuba wano ate abakwasaganyirira kubanga show yaffe ya Friday eno nga 6 December Hotel Africana bene nebakwasaganyako naffe netugamba tujje tukiike embuga boolyawo etuyambe wewaawo. Nina bannamawulire baffe nga bwetubalaba tutambulire nabo tukola nabo ebbanga lyonna, era banaebeebaza mala nnyo okutubeera. Sirina nnyo mugambo yingi okuggyako okwongera okubategeeza nti ensonga etulese wano yakuba nti tujja nga bumanyi nti tukkiriza mu bwakabaka bwa Buganda, omuyimbi ono omukyala Muganda yajja wa Buganda Karo Nantongo. Kiba kyabulaza amaanyi okukola omukolo ogw'ekitiibwa ogw'okugendako ku Hotel Africana Friday nga tetukiise embuga. Okusalawo okujjako wano tusinkane Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda atwagalize
nabo n'okuyitira ku baganda okujja okutubeeramu baganda bannaffe bonna bali kumanya n'eddoboozi zesintabeta naye baagala nnyo okutuukiriza. Era tukimanyi nti ndowooza kati era ne konsepti okubuuka kamwana Katikkiro akusaba kati ekiddako ye Karo Nantongo naye atubuulire ebimufaako. Abasawo ne bannyabo balamusikizaako mwenna bamama abaliwo balamusikizaako wabiidira mwebale kujja olwekitiibwa nkubuuzeeko nkyamanyimiridde anesiimye okulabako olwaleero webalina okubeera olaba musaale olwekitiibwa bali musaale mulungi mu bulamu bwange bwe nasembayo okumulaba yangamba ebigambo wammanga yalaba ku TV okwo ku BBS nangamba omwami bumumpitire nenzija naye kyesiryerabira kyeyangamba nakuza olina emyaka emeka nenjogera naye kati ogenja kibwotyo omubiri ogwo ogutwalawa duyiro tomanyi kola duyiro genda kole duyiro era ekigambo ekyo kwetambulira era bamanyi bakimanyi kisiba majjiini olwedde wagenyo nga Katikkiro agenda kundaba buuza ogenjaki ndi musanyufu nnyo okuba n'ebigambo ebiwaŋŋamba era bikyusiza obulamu bwange bwenza okulaba osekuŋŋamba olabika bulungi genderawo neyanza nnyo ow'ekitiibwa ate era nenkwebaza n'otukkiriza okujja wano ofiisi ena si buli lumu kyandituukamu naye ndi wa mukisa era kwebaza Katonda okuba nga nsobodde okujja wano ate era nanfukamidde taata mbadde nsaba nga 6 Disemba programs olibanga simungi taata onjogeere omwanja kusanyuka nnyo okulaba ng'otudde wali nga nkuyimbye obuyimba bwange bonna bw'omanyi ebyaddala Katikkiro wa Buganda amanyi nnyimba zange ne bwe nasookera akaloma kitegeeza nti mwana w'omukisa webali nnyo ssebo sijja kwogera bingi nyinza okukola ensobi